Bannayuganda tebatudde Pastor Bugembe bamuli bubi batandise okuba nti no bakaka relationship ye n'omwana ow'obuwala. Jjukira nti akatambi kafulumiziddwa ng'omwana ono ow'obuwala agenzeko mu kanisa ate si gwe gusoose okuba nti nagendako mu kanisa ya Pastor Bugembe. Kaakati nno munnange ne babeera nga bamukuba n'ebifaananyi nga ddala omwana ono ow'obuwala w'omulaba oba omukyalo ono oba omuwala ono nga w'omulaba ddala asaana okubeera mukyala Bugembe oba asaana okubeera mukyala Pastor. Okitegeera kaakati nabo ku mutimbagano batandise okuba nti no relationship bagikaka oba Bugembe yali akwanyeko ku muwala oba nedda bo batandise okuba nti no Bugembe bamugamba laba tukuwadde ekiseera ekimala okuba nti no gwe weerabira naye nga tolaba naye kati naffe katukulabire bamuli bubi. Asoose okuvayo munnange ye Bad Black avuddeyo nalo kamugamba Pastor Bugembe omuwala ono waakulemererwa ogenda kubeera ng'otulaba kimafiya. Pastor Bugembe tebamuli bulungi nga wali mukulaba screenshot eyo munnange Bad Black yavuddeyo n'abeera nga ate ategeeza Pastor Bugembe nti munnange omuwala ono baako kyokola w'olemererwa ogenda kutulaba kimafiya. Otyo kaakati naateeka tugendeko ewa Rama. Rama ye alinga ng'eyagusaze eddobo eyagutemye eddobo eyakkiriza edda nti nno Pastor Bugembe n'omwana ono ow'obuwala bandibanga ate balinamu ekyenjawulo. Yavuddeyo n'ayogera ku Banyarwanda katubeere nga tukuwa akatambi kano. Oba Mukama Katonda kiki kye yateeka mu bakazi Abanyarwanda? Kyokka Abaganda bagamba Abanyarwanda mudde ewammwe kyokka ate abamu bawasa Abanyarwanda. Abaganda abasinga bettanidde nnyo Abanyankole, abakyala Abanyankole n'Abanyarwanda. Wamma ndowooza abakyala be basinga okugoba Abanyarwanda kuba bamanyi badibye naddala abakyala Abaganda bannanga abantu bawasizza Abanyarwanda. Abanyankole Banyarwanda gwe Kama Katonda oba yabateekamu ki oba yabatonda atya bannange ennamba y'Abaganda abasinga batandise okuwasa mu Banyarwanda oba kuba nti baagala baana balungi kuba nawulirako nti omukyala gw'owasa ye mwana gw'ozaala. Buzibu n'abakazi Abaganda nabo bayaaye ate baba babi munansonyiwa bamaffe timu Banyarwanda Gaza. Ensonga no bwesite bweziri video eno soko jimpere like posta n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Kambuuzeeko ku Jane Nakyanja Ndagire Proso ogamba otya Kagude Chaiso ogamba otya Nabire Justin kubuuzaako wala omukwano gwaffe ayitibwa Adija 1991 tulina mukwano gwaffe ate okuva e Saudi ayitibwa Last Born. Awe tusobodde okuba nti no tubuuzaako waleka obubaka bwawo mu comment section nawe tujja kubeera nga ate tukukoonako. Gwe gy'obonaabonera munnange ng'olinnya takisi okyazirinnya w'olinnya boda takisi nejjula amadinisa tebagagula yonna ne buli alina olusuulwe n'abeera ng'ate yalutadde mu takisi maama waliwo abatayitangako mu bulamu obwo. Franka Gashumba avuddeyo n'alyoka abotola ekyama n'alyoka agamba nti muwala we Shira Gashumba talinnyangako ku takisi. Bano be bayita ba planned kid. Agambye nti muwala we talinnyangako ku takisi obwo obulamu tabumanyi. Talinnyangako takisi obulamu bwe ndayiranga ntya Allah talinnyangako takisi ndayiranga ntya Katonda kuva weezaalibwa talinnyangako takisi obulamu bwe. Emirundi emitono ennyo yagendanga na vaani za ssomero eba takisi. So ku ssomero yagendanga mu mmotoka eyo bw'aba balina gye bagenda vaani. Kati olumu nga Kabojja wano we yasomera ebbanga lyali ddene nnyo awo vaani yamutwalanga nemuze ba takisi. Talinnyangako takisi naye bw'okyogera Gashumba adudde there's a fact naye nze Gashumba nalinnya takisi zasimanyi bongi. Bajjajjabe batambuzanga bigere taata we walinnyanga takisi ye alinnya nnyonyi naki. Shira tagenda trip yokka gyali agenzeeko mu baasi yali ate bagenda Tanzania Scandinavian Express ojjukira bibaasi ebyo ebyali full air condition yatambulira lwe namutwalanga balinnya baasi eyo namutunuulira ne ngamba ayi Mukama abaana abangi twavu nze nzijjukira bulungi alinnya baasi nalabanga ekibonerezo baasi eri yalinganga air baasi nayo munda ngeri full air condition eramu ne toilets nenzijjukira obulamu bwange nzijjukira mu St Francis Villa Mariam Primary School
trip gye twasooka okukola twagenda kulambula Nabugabo okulaba ennyanja bw'ekola kiweefaanana twagenda ku Bedford ey'embaawo Bedford bwegwa mu kinyanga zidda kati bw'obyogera balowooza osaaga. These are facts. Okimanyi waliwo omwana atamanyi taxi paaka y'e Kampala bwefaanana kati alinya taxi Gashumba Adudde kati Museveni atwadde history kwerwanako. Eby'omwana yafiira ku ssomero lya Minisita Muyingo twogera ku Seta High munange tebinnagwa. Poliisi yabuuziddwa ku nsonga zino yo n'eryoka egamba nti abazadde b'omwana ono tebannaba kugenda ku poliisi y'emukono. Jjukira nti y'emukono ye yasanga omwana ono eba ye yajjayo omwana ono mbunga yeetuze ng'emboozi weenyumizibwa. Kaakati munnange okusinziira kuwa poliisi yagamba nti famire ekoma mawulire oba eri mu kwemunyugunyiza mawulire naye nga tebagendangako ku poliisi kuba nti no bababuulira ekituufu n'okubawa obujulizi bwe bityo nate webiri. Katusooka tukuwa akatambi kano. Afande wasibye otya afande? Bulungi sebo. Nze Julie. Kakati tulina ensonga ezitambula ku social media. Waliwo zino ensonga zona omwana Ssessaazi Elishama eyafiira ku Seta High School. Nagala mmanya ki? Wanje? Hala? Nagala mmanya ki? Anti tubadde twagala kufunako ku gundi ya poliisi ku nsonga eyo kubanga abazadde bali mu complaininga kati nga twagala kumanya. Abazadde wonna we beemulugunyiza bagende ku poliisi baba balina kye bamanyi poliisi kyetamanyi bagifiikirire. As far as I'm concerned, kuba bava ku poliisi tebaddangayo. Tenyinza okwogera ku nsonga eyo. Okay. Kwogera ku bintu bitali official bitali wafu. Okay. Bagende ku poliisi emukono baba balina kyonna kye beemulugunyako. Kale afande. Bwino omulala akyagenda mu maaso n'okuba nti nno avaayo naye katusooke ku page ya Seta High ku Facebook. Ku page eyo bataddeyo obubaka kye tutamanyi oba ddala ntuufu oba nedda naye nga bataddeyo obubaka nga balaga nti no munnange bagenze okukizuula ng'omwana ono teyeetuga bye biri ku page naye tukyanoonyereza tulaba oba page ntuufu oba nedda. Naye twagala tubeere nga tukuwa akatambi kano. Haji Kavuma aliko kyagamba. Olwaleero tukomyewo n'ensonga ya mutabani waffe Elishama Ssessaazi omuyizi eyafiira ku ssomero lya Seta High main campus, ssomero ly'Oweekitiibwa Dr. Jesse Muyingo, minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza. Nga na buli kati tukyasaba essomero management eddemu ebibuuzo ebikyagiremye okuddamu. Tugenda mu maaso n'okulaba twists ezeetooloolera mu nfa y'omwana ono. Nabasuubiza ensonga eno tujja gigoberera. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza abankubidde ku masimu gali 23 oluvannyuma lwa vidiyo 3 ze naakakola nga gantiisatiisa nga bwe sijja kumalako bwe sisobola n'abanvumye mbaaniriza nnyo. Naye ekibi mwanvumidde mu inbox y'omukutu guno ogwa akaunti yange eno eya TikTok bye munvuma mu bikomenting ensi ebalabe timwe baani. Naye oluvannyuma lw'okunoonyereza nagenzo kizuula nti abakola ekyo be balya mu ngalo z'Oweekitiibwa Jesse Muyingo. Nkiddamu, it's not a personal issue nti nina ensonga n'Oweekitiibwa Muyingo eri personal nedda, but nwana kufuna bwenkanya bwa mwana eri Sama Shaz kuba ndi muzadde ng'abazadde abalala mwenna. N'olwekyo njagala okutwala omukisa guno okubategeeza nti eno ensonga teri personal wabula ya buzadde nga ffenna tuli bazadde. N'olwekyo ndowooza tuteekeddwa gigoberera mu butuufu bw'ogigoberera. Nate tukomyewo over the weekend mwafulumiddemu ekiwandiiko nga kiri ku mukutu ogwa Seta High main campus. Omukutu ogwo bwe gwafulumiza amawulire ago oba matuufu oba si matuufu naye omukutu kwe gafulumidde nzize ngugoberera gwa Seta High
oba matuufu oba si matuufu munageegaana nga mwabaddemu statement eyagambye nti we believe that Elishama owulira akantu ako naye nze ke nayagaddemu kemba ŋŋendamu nammwe mugenda gwesomera ŋŋenda kateekakaawo mulimu akagambye wakati waliwo awagambye it is with great sadness and regret that I must inform you that Elishama's death was a result of an act of violence perpetuated by a fellow students. Nga balaga nti okufa kwa Elishama yali results eyali violence wakati w'abayizi banne nga oba baalwana oba baakola ki situmanyi. Kati awo wetuddirayo ku nsonga egamba nti twagala footage taata w'omwana gwe yabasaba. That's the only issue. Gwe yabasaba ne mumumaluli oba mwamweditinze oba mwamukoze mutya Katonda yasinga okukola ki okumanya. Naye ekikulu nti omukutu okwafulumidde akantu awo temunnavaayo gwegaana okwafulumidde ekiwandiiko kino ekiraga nti mwalaze nti mu kusooka mwalowooza nti omwana yafa suicide kwetuga nga bwe mwagambye ne muvaayo ne mutulaga nti bwe munoonyereza circumstance surrounding his death were different to what you knew. Ndowooza mulaba ebintu ebyo. So ffe kye tugamba kiri kimu nti we are seeking justice for Elishama's death. Ekyavaako okufa kwa Elishama. 2. Olunaku lwajjo ku Sunday yabadde visiting day ku ssomero lya Seeta High Campus. Naye ab'ebyokwerinda ababadde wali mu bungi nga balina message gye baweereza nga tebalina kye banyega bazadde naye nga balina message gye bakola ki. Naye nanakuwalidde nnyo abazadde oluvannyuma lwanze okuyitako kusomera awo ne ttiimu yaffe yayiseewo mbeebaza abayiseewo okubuuza abazadde sekinnoomu mwogera ki ku nsonga y'omwana omuyizi eyafiira ku ssomero lino nga nammwe muli bazadde. Kyankwasizza ennaku era eggwanga lino likyalina ekizibu kinene ekyetaaga okunogera eddagala. Lwaki ŋŋamba bwentyo? Abazadde bonna obuli obwedda gwe tubuuza abeeko ne kyayogera ku campus ku ssomero ku vidi abaabaddewo ng'agamba ebyo mubireke tonyingiza mu ebyo ndeka omwana wange asome amaleko nga kwegamba balinga abalaga nti abaana baabwe babatwala mu ssomero eno lwa kusaasirwa kw'abannyiniryo ekitali kituufu. Kyentero bagamba nti kababe bakungu bali mu gavumenti abali mu bitongole ebya gavumenti tebatuba service in their favor. Tuzisasulira omusolo services ezo. Kati naawe omuzadde yabadde ku Seeta High main campus eyagaanyo tuwa amawulire okubaako kyoyogera. Toli ku ssomero eryo lwa favor ya mwami Muyingo oba management eriddukanya. Oliwo lwa ssente zo z'osasula. You a client. Lwaki otya? Era natidde nnyo ne mmanya nti eggwanga lyaffe lino liyina ekizibu. Njagala okwebaza abavubuka be sijja kwatula abeetoolodde mu kitundu awo abaatuwadde ku information ne batugamba kino mu kigoberera abazadde amawulire ge baatugambye abavubuka abo nti buli mwaka buli kiseera wabaawo abayizi abafa mu ngeri ezaaki ez'enjawulo oba bafa bulwadde oba ki naye okusinziira bye baatugambye bo sijja baatula for their safety baatubuulidde ekigenda mu maaso nga beetoolodde essomero eryo ba neighbors ab'enjawulo baatubuulidde ebigenda mu maaso ku ssomero era ne batuuka n'otugamba nze nabadde simanyi nti Oweekitiibwa Jesse Muyinga azimba university mu bitundu byeyo ali mu kuzimba university. Omuvubuka omu yatugambye leero kazimbye university maiti ezirigwawo tetumanyi. Ne ngamba ye lwaki mumuteekako erinnya eryo Oweekitiibwa Munnaddiini si bwali. N'angamba gwe linda muliwulira nze mbadde simanyi nti azimba university naye all in all bw'aba azimba university we wish him the best kuba abayongera ku byanjigiriza bya ggwanga naye kye tusinga okwagala obwerufu mu nfa ya Elishama. Okusinziira ku statement eno eyafulumidde ku mukutu gwa Seeta High School main campus nga temunnavaayo gyegaana until now
tewali statement yavudde Seta High School ng'ejeegaana. Secondly, HM essomero lwaki takkiriza kwogera naffe b'amawulire. Buli w'amawulire amukubira essimu, ensonga ezo muzireke. Ndowooza mulaba eggwanga lino we liri. HM essomero mulamba na buli kati akyatya okwogera ku nsonga z'omwana eyafiiridde ku ssomero lye. Bw'aba omwana yafudde enfa nga bwe mugyogera, why do you fear? Come out and explain to journalists. VD, lwaki mugiyiwako ab'ebyokwerinda abayitirivu abatabeerawo bulijjo? Mwe bazadde mmwe abaatidde okwogera. Omwana oyo yafudde Elishama bazadde be tebaamanya, n'owuwo bw'atyo bw'ajja okufa, ffe tuveeyo tukulwanirire, naye ekiri atabaala kye kiri anaasigadde ewaka. Bw'onoolowooza nti kyakutte Elishama, owuwo tekijja mukwata. Kato God forbid, kijja kukwata ku wuwo, naawe osiikinga obwenkanya. Nga bwe tunoonya eri bazadde ba Elishama. Bazadde ba Elishama nyongero bagumya, nafunye amawulire, process gye mulimu mpanvu. Era mugenda mujja kugenda mu mateeka n'ebirala. Naye tewaba ababuzaabuza nti mugende mubasawo Abaganda mukole kino mukole kiri, mukwate amakubo amatuufu ge mukutte. Mujja kuzuula ekituufu ekyakola ki ekyabaddewo. Naye nga tetujja kuzikiza okutuusa nga tufunye obwenkanya. Nammwe abatukubira nga mututiisatiisa. Munnange muli bazadde. Bujja kukyanga abo be munoonyeza omugaati n'oddeeka n'owanika amagulu ng'afudde mu ngeri gy'otakola ki gy'otategeera. Ffe tetuyina nkuubiiru eri personal, I repeat it, wabula kye twetaaga bwenkanya. Statement eno yafulumidde ku mukutu gwa Seta High, tetunafuna agiwakanya owa Seta High, which means ekyali ntuufu. Twagala okumanya Elishama yafaaki, abannannyini ssomero ne mutuuka n'okugaana okugenda okuziika omwana omuyizi wammwe ow'essomero, even to send a prefect abakiikirire ne kirema. Kyekyokka kye tukola ki? Kye twagala, nothing else. Tetuyina nsonga ndala mu nsonga zino. So tubasaba mukole statement zonna naye mujjeeyo obujulizi obutuufu. Kasuku atabukidde Nalongo. Nalongo munange yavuddeyo n'alyoka ajerega mukyala Kasuku mbu talina binambu lubaawo. Yayise mukyala wa munne lubaawo. Kinyiizizza Kasuku. Kitabudde Kasuku. Katubere nga tukuwa akatambi kano. Nalongo kitone nakulabye ng'onnyingira nga mukyala wange alina kabaawo. Kale nnyabo. Ndowooza tujja kuvugiraawo. Naye Kasuku ennaku zino nzijonkera. Yagambye eki namulabe ne mukyala we ng'amutaddeyo. Ono olubaawo. Batange akungenda katema muntya. Lwaki okatema? Kasuku talina bbina. Nedda tuli tuti. Anti tekitegeeza nti talina ebbina. Bwe tunaabeera nenjogera ku mukyala Kasuku ajja kuyomba. Nanti kati lwaki nze nzijonkera nze bange tayomba. Yagambye eki. Yagambye yamadde ne mwami Sendi. Nagamba Nalonga abantu bawagira obala tebawangula. Nengamba Kasuku ku myaka gye takimanyanga nti Uganda omwavu tasinga musango. Funa sente ogisinga. Kasuku takimanyanga ekyo. N'olweddeera ozirina tuli. Abaavu bakubba ate omugaga n'akusiba. Kale Nalonga ogamba oti. Ndi bulungi. Soke tubuze ku bantu tutandike. Nze simanyi ky'oŋŋamba kyembolo. Kama Bukaliwa. Wanamugambyeko okugamba nti ye buli gwawagira lwaki gwe bakuba. Okitegeera. N'avayo n'agamba simamu mukyala wa alina akabaawo. Nalongo kitone neeyanziza nnyo neeyanziini. N'olulala okolanga bw'otyo. Tewali buzibu. Be tuba tugenda tutambuliraawo. But the fact is this. Nalongo kitone. Of course nalabye eventually yavuddeyo kunnyonnyola. Yalina baalwanirira biki. Nze nina biriifu za mirundi ebiri oba esatu. Nalongo kitone ayinza okuba olina obuzibu ne full figure. Bwe n'osalawo nti full figure side gy'awagira ogenda kubeera opposite yaayo. I want to hope that is not the case. Otherwise, bwe kibeera ng'eyo y'ensonga, then ojja kumaliza okoze ensobi. Saagala owagire side olw'okuba gw'ovuganya naye oba gw'otayagala awagira side. Ekyokulala, bw'oba owagira side nze waliwo kye bagamba, waliwo nga mu mateeka kituufu. Ne wabaawo n'ekituufu mu buntu bulamu. Ebyo bintu bibiri byanjawulo. Bwetyo etambudde obadde mulabi mulungi wala kwekumira ku Newspark channel. Kankusaba obeere nga video eno gimpeera like. Ate teweerabira okuba nti no subscribinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.